oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV. Wali kubeera mpozi ngate otufollowinga, wali kubeera mpozi ngate otuwatchinga, wali kubeera mpozi ngate olikinga no sharinga waka waffe. Nze Sula Ssenyo ngate mpozi kubeera nga nkutuusaako amawulire ag'enjawulo. Nagamba channel yaffe eno ebeerako amawulire tuyomberako, ebeerako amawulire ate mpozi nebeerako n'ebimira byange okugattako mpozi ne love doors. Kati gwe kyoyagala kyolaba oba byonna okubeera mpozi ngate obiraba. Olunaku olwaleero nina stories bbiri ez'amawulire genjagala okubeera mpozi ngate nkuwa. Kantandike n'eya Ssaabasajja Kabaka owa Buganda. Olunaku olwajjo nabaddeko ku story ne biki abantu bebadde boogera ne bebekulu biki byeyogera n'abantu abalala nga balaga obutali bumativu bwabwe. Then olunaku olwajjo nsooka kuba disclaimer nti ebifaananyi bino si byange wabula nina omukutu kwe nabijje byombi ekifaananyi n'akatambi naye nga nja kulifaaringa nnyo ku mukutu ogwa mukulu Balamu. Ekifaananyi kyolengera awo kyoli mu kulaba awo ekifaananyi ekyo kya Balamu yakitaddeyo ng'alaga nti Ssaabasajja Kabaka atambuddeko ku Facebook page. Actually yawandiise bw'ati: Our dear King omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi at Capital Shoppers Ntinda this evening. Awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda woligwa wendigwa, long live omutanda. Biri ku Facebook page ya Balamu. Ekifaananyi ero kiraba kitaginzeemu kirimu ne taaga ya Radio 4. Radio 4 eno radio ya mukulu Balamu. Kitegeeza nti bakubye ebifaananyi ebyo nga balaga nti Ssaabasajja Kabaka yabadde aliko ku Capital Shoppers ndowooza nga alinako byagula. Then omukutu omulala ne guleeta akatambi kano kansooke nkabawe, then tulyoke tudiscussingemuko katono tulabe. Otyo okyali ku Bokati TV. Akatambi ako nakukalaga nti Ssaabasajja yabadde ali ku Capital Shoppers nti ezo CCTV kamera za Capital Shoppers zezakutte. Omukungu gwe mulaba ali mu kutambula ali mu black kigambibwa mu Ssaabasajja. Nze sijja kiwako garanti nti yeye kubanga saabaddeyo. Ekyokubiri nze nganze tanfaananira nti yeye. Wabwe ngatagate ekifaananyi kya Balamu kyataddeyo kooti ya red, kati ate wali eri akatambi kalaga nga ali mu black, kwegamba byonna bibuzaabuza. Oli waddemu okwesalirawo genda mu comment section yawo nonterawo nongamba abo babadde bali ku pepe yawo bali ku byabwe bali mu kubuzaabuza. Eyo diversion nga bwe kiyitibwa ennaku zino. Nti eyo diversion. Anyway, nze nkibuusabuusiza bwe ntyo lwansonga bwe nkutulaga ekifaananyi kiri okirabye ekya Balamu, rather Balamu kyapostinze ku Facebook page ye, then neka video n'okalaba nti abantu tebasobola kubeera babiri at the same point nga bambadde engoye za njawulo. Oba nfuna bulungi nnyo nti Balamu yeekiri yakitaddeyo ng'alaga nti Ssaabasajja yatambula ali ku Capital Shoppers Ntinda. Neka video abakafulumiza balaga nti CCTV cameras zekyakutte yesterday era still at the same point nga tali mu ngoye endala. Kino ki reflectinga kijoli gwe nga gwe omulabi wa Bokati TV. Genda mu comment section obere ngompa kiki kyolowooza. Ssaabasajja yeewanisiza emitima, embeera gy'alimu yeewanisiza emitima gy'abantu. Buli bwogenda ku Facebook buli bw'oyitako ali mu dduwa, ali mu ssaala, ali mu mbazira, ali mu sapule. Ayi Katonda yamba Ssaabasajja wange. Ya Allah yamba Ssaabasajja waffe. Kwegamba buli omu ayogera kike. Tusabe obulamu bwa Ssaabasajja bubeere mu mbeera eyeyagaza era ddeo abeere mpozi ngate alabika mu mbeera gye yalimu eri yali yeegombesa ng'omuntu buli bwamutunuulira bw'ati mutuufu awulira essanyu ddala ddala ng'alaba ku kabaka we. Ne tubasaba ebigambo bibeere bitono
ebigambo byo bizze bingi ne tubigumire ebintu tebizze bulungi. Kale eyo story ntugivaako ya Ssaabasajja ne tugenda mpoza ate kuya Omulodi Elias Lukwago. Elias Lukwago twali tujjukira olunaku lwali lwa kusabira omugenzi Dr. Archbishop Cyprian Kizito Lwanga mu Church Lubaga. Elias Lukwago n'atwalibwa nga biwala ttaka ng'embeera si nnungi. Kasookedde agenda luli e Nairobi ebbanga lyamalayo yavaayo nga embeera si nnungi, kigambibwa yaweebwa obutwa. Era bwe yagenda e Nairobi mu kujjanjabibwa okwasooka yajjanjabibwa nga bamunuunamu butwa, yajjanjabibwa bamunuunamu butwa, naye bwaleka budamejinze breathing system ya mawuggwe ebirala byonna by'omanyi ebikwatagana ne breathing system. So kati nga Elias Lukwago tasobola kubeera nnyo mu kizimbe kiri enclosed naddala nga kirimu abantu bangi, era nga bwakibeeramu ayisibwa bubi bambi. So tujjukira mu kusaba abantu baali bangi Lubaga, era bw'atyo yatwalibwa nga simbeera si nnungi, nasooka n'ateekebwako Lubaga awo ne bigaana ne wana ne bamuvuga ne bamutwala e Nairobi. Gye buvuddeko amawulire ne gafuluma ne bagamba abaffe ebintu bibi, Road Mayor asizza ogw'enkomerero. Ne tugamba kisoboka kitya ne bitambula awo, naye nga omanyi nti Bokati TV tetumala galeeta biwulire ebyo tetwabikola, tusooka kwesengejja ggulire ne tulyoka tulikuwa. Kati nno mwana tu ebifaananyi bifulumye nga biraga Road Mayor Elias Lukwago nga agenza akuba ku matu mu ddwaliro gyali e Nairobi, era ebifaananyi mubiraba bulungi ebifaananyi ebyo nga ali mu compound, aliko mu compound y'eddwaliro atambula mu okusinziira ku biragiro by'abasawo bamugambye nti olina okutambula omubiri gubeere nga gukola ki, nga guguma. So kati ye embeera eriwo, Elias Lukwago atabika akubye ku matu. Omulodi waffe, omulodi waali abawagira omulodi ku side eri ey'ebyobufuzi, aba FDC, ab'Oluganda, ab'emikwano, nduze kikaseera tuyise ku mikono mu maaso tugambe nti alhamdulillah. Bw'aba akubye ku matu kizaamu amaanyi, kizaamu essuubi. Katusabe ate Allah asobole okubeera nga amuwangaaza, ayongere okubeera nga aweereza eggwanga ng'ate emirimu gye bagirina okubeera era nga bagitambuzibwa. Gyegyo agamawulire gensobodde okubawa olunaku olwaleero. Nkuwadde eggulire ya Ssaabasajja ng'ali ku Capital Shoppers. Kati kiri eriggwe naawe okulaba, weebuuza ebibuuzo bingi mu bwongo bwo. Diri wali olabyeko Ssaabasajja Kabaka ng'agenze mu dduuka lyonna okugula ebintu? Diri wali omulabyeko ng'agenze mu dduuka lyonna okugula ebintu? Tutera kumulaba mu myoleso, myoleso egibeeramu ebyobuwangwa mu Lubiri, emyoleso egibeera wakati oba kisinzira kasajja era nga gya Buganda. Olaba ne bw'aba ngenze Bulaaya, kuba kale bw'agenda e Bulaaya ebitibwa bye bisigalawo, naye ate atalisi eri abeerako ko n'akalembereza nti alina ky'asobola okukola nga tewali buzibu bwonna. Naye ne bw'aba agenze bweru kifaananyi tekifulumangako kulagika nti akoze eki, nti oba ali mu dduuka lyonna agula ekintu kyonna oba akola ABCD. Naye wano bakikulaze ng'ali mu dduuka, bali mu kizimbe kya Capital Shoppers Ntinda, alina bya shoppinga. Nze ekyo ne nkigaana, nze nganze sikiwuliranga kera sikirabangako. Ekyokubiri n'entambula gye yabadde atambulamu, ndabira ddala nga ebibuuzo bingi, ansa zikyali ntono kunze. Kati gwali eyalabye akatambi ako nalabye ebifaananyi bitambula ebyenjawulo, gwe kiki kyolowooza? Oli waddembe okumpa endowooza yaawo mu comment section. Ate nesobola okwera mpozi nga tutambula ddala bulungi nnyo. Kale sijja kwera mpozi nga ate nsukka wano eno solo gyensembe ebadde ya Road Mayor Elias Lukwago okubeera nti akubye ku matu. Alhamdulillah. Basiraamu bannange mbagaliza okusiba okulungi, okw'emirembe, okutali mu kuyombagana, ate era Allah akkiriza okusiba kwaffe. Mubeere bulungi, mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya na luli. Bokati TV